Kadde wange ndi wano mbeera yange nga bw'ogimanyi ebeera yakusabiriza yani Mama Sadia tolowooza nti ngenda kukola kirala naye nkyamusabiriza. Tolinaamu gundi yegandi muno mugenyi. Kadde wange abagenyi betusabiriza ddala kubanga baba batukyalidde. Kadde wange nali mubazi nafuna bufunyi bizibu. Nafuna buzibu bansiba mu kkomera ebintu byange ne binyagibwa. Nali nnyinawo okwo. Bannange bakadde bange nga nsaba bambi tuyambe muzeeyi. Ffe tetuyamba nti Alan twagala likes nedda. Tuyamba kubanga naffe baatuyamba. Kati bwe tuweza abantu kakaaga etandika okukola live naye mukadde wange kye nalaba ku live ndifa nkirojja. Akafamira kibi nnyo. Abatulaba abalungi mukadde kano nyongero bategeeza twatuuse dda wano ewa mukadde wange. Mukadde wange kankuteekeko wano ki ebitumbuuwa bino. Bannange tuli wano Kawempe. Ono Kawempe ono bwayise Nabukalu zooni we tusinzidde olunaku olwaleero okubanga ate tukuweereza era nga ndi musanyufu okukulabako mukadde waffe. Waaw mukadde wange nange nsanyusa okubeera nga munkyaliddeko bakadde bange. Obulamu bugamba butya? Obulamu bulungi mukadde wange. Mama Sadia mulabye olwaleero mwena abadde baga nti tulimba Mama Sadia taliiyo ono ye Mama Sadia abeera e Denmark. Bannange kadde wange Mama Sadia ono okumumanya nali wa Taata Kimbowa. Nagenda okukyalirako mutabani wange oyo Taata Kimbowa nasanga Mama Sadia nga ali ku live kadde wange Taata Kimbowa n'abeera nga munyanjulira. Aye mukadde wange Mama Sadia olwampulirako kadde wange yanjagalirawo okutuuka olwaleero. Kadde ono yoyo mukadde wange yali mu mbeera ki? Kadde wange nali mulengera bulengezi yali eyewaabwe eyo mu mawanga g'abazungu nange nali mulengera bulengezi ku ssimu. Embeera gye yali musanyufu naye kineewunyisiza nti kifaananyi kye nali ndaba aye nakati kyendabira ddala. Obaali tomusisinkanangako? Kadde wange namusisinkana Entebbe. Namunona ku kisaawe Entebbe olunaku lwe yadda. Munona nze namunona mukadde wange era namwota buliro naye mukadde wange koololo nasooka ddala okubeera nga nkwatako live yange nga ndi ku kisaawe Entebbe. Gwe gwasooka. Wali togendako ku kisaawe Entebbe? Nali nagendayoko naye nga saagendayo na kamera nange tebaatugaana kukwata tebakwatira ddala bulungi. Mukadde wange oli otya? Kadde wange ndi wano mbeera yange nga bw'ogimanyi ebeera yakusabiriza yani Mama Sadia tolowooza nti ngenda kukola kirala naye nkyamusabiriza. Tolinaamu gundi yegandi muno mugenyi. Kadde wange abagenyi betusabiriza ddala kubanga baba batukyalidde. Annaye taata nkubuulire oli waddala. Ndi waddala mukadde wange. Abantu baŋŋambye ne baŋŋamba mukadde wange kutuukako kugambe lekeraawo osabiriza. Kadde wange abo bakugambye bakulimbye wawulidde bubi oyinza okuba nga olina mpulira zibi abagambye nti bw'otuukako omukubiriza ennyongera okusabiririza ddala. Mukadde wange era Mama Sadia ono ne mugamba yaŋŋambye jjo naŋŋamba tugenda wa mukadde wange. Mama Sadia ne mugamba mukadde wange bantumye obubaka mukadde wange alekeraawo osabiriza. Mukadde wange gw'owulira bubi gw'olina mpulira zibi bagamba mukadde wange asabirize ddala asobole okuva mu bwavu. Olaba mukadde wange ono yankuwano tulano kumpi ne mukaddewo. Mukadde wange ono omulaba bambi akyetaaga okuyamba ekifo nga bwe tukiraba. Era abantu abali eyo nga beetaaga oyamba bambi tasabiriza nkyayagala. Ate era Mukama yamuyisizaawo. Mukadde wange yeetaaga okugulirayo ebyuma simanyi biki agenda tulagako ebintu ebiriwo n'abantu abasobola okumuyamba. Mukadde wange nze ate ekisinga okunjagaza okukwatagana ne mukadde wange ono omwami ayagaliza. Abantu bajja ku live ye naye n'abawo omukisa kubanga live ye y'amaanyi n'abawo omukisa nabo ne balanga. Naye ekira kyensinga okwagala ng'oggyeko ekyo nze mukadde wange kinjagaza omuyambisa nange ngenda muwa abavubuka abayigirize bino ebintu ebyokubajja. Okola mulimu ki? Ndi mubazi.
mukadde wange oli mubazi? Ndi mubazi kapenta. Eno entebe gye tutuddemu eno? Era mukadde wange nze nagibajja. Ate si yo yokka, n'ekitanda kiikyo mukadde wange nakibajjizza, oluggi luulwo, n'ekitanda ekirala kikiri wali munda, era ndowooza Mama Sadia ekyajja kiraka akisasudde, ate tukitwalira abakadde. Ekyo mukadde wange ekitwala munda ekyo ekyaka. Bizinensi yakatandika era okutandika kwayo Mama Sadia kulinamu omukono munene nnyo. Ekiroto kijjawa? Mukadde wange nali mubazi, nafuna bufunyi bizibu. Nafuna bizibu bansiba mu kkomera, ebintu byange ne binyagibwa. Nali nyinawo okwo. Naye nyinawo okwo. Omanyi abantu balaba abantu ku social media okwo nga basaba nga balowooza nti oba lwakuba banyumirwa kusaba. Kyali kitya? Kadde wange waliwo omukyala yajja ku workshop yange ng'alina akatanda ke yali yeetaaga kaali ka double decker. Wadde asaali w'amaanyi nnyo, n'akatanda nali katunda emitwalo 38. Ate omukyala ng'alina emitwalo 10. Kati omukyala oyo n'ankaabirira nnyo, yajjayo ekifaananyi nga kyali kyabba eyali omuserikale owa Uganda Police, era yali ayambadde bulungi ekyambalo ekyo ekya kkaki nga kuliko n'emiyondo wano. Kano omukyala bw'annyinnyonnyola namukwatirwa ennaku kuba nange nalina muganda wange yali yasaavingako ku poliisi naye n'afa. Kati obuzibu obwo nali mbulaba. Mukyala sente ze yalina zaali ntono nnyo, zaali emitwalo 10. Ne musaba agule embaawo mu sente ze yalina mukolera ekitanda. Naye mukadde wange bwe musaba okugula embaawo, mukyala yagamba sente agenda zigula mu mbaawo, eka yalinayo embaawo ze yali yafissa ku basalamala abaali ewakaawe. Era n'agenda wayitawo wiikisi 2 mukyala yakomawo ku workshop yange n'embaawo. Namusaba ebitundu by'embaawo byali 10 ebya 6x2. Ezo ziba 7 feet. Eba size ya mbaawo sobola okukola akatanda ka double decker. Wana njala mukoya katanda akasembayo okubeera akalayisi oba tekaali kalungi kuba yali kizibu kye kyali kyakujja baana wansi. Katanda akalungi kali tekasobola kuva mu mbaawo 10 ziba zisukkawo, naye kaali akatandikirwako. Era omukyala yajja n'embaawo zaali 8. Kati embaawo ezo 8 ze yajja nazo ku workshop ne mugamba embaawo zo tezigenda kumala kuba zaali zeetagisa ebitundu 10. Sobola okubaliramu akatanda ako kaba n'amagulu 4. Embaawo 8 zisiba amagulu. Akati embaawo 4 zisiba amagulu, embaawo 4 zikola sides kuba kaali ka double decker. Akati kaali teziriiko gino emisipi egikagatta, kwe kumusa ebitundu 10 nga ebitundu 4 bigenda kagatta emabega ne mu maaso. Ebitundu embaawo 4 zikole mu mbirizi muno, ate embaawo 4 zikole ziyimirira. Omukyala yali alese embaawo 8. Ayina mugamba anyongereko sente ezigenda okulanda embaawo awamu n'ezigula ebitundu by'embaawo birala 2. Era yampa emitwalo 4 mu 12,000. Saamusaba sente za bukozi kuba nali mmanyi ekizibu kye. Saamusaba za bisiiga, naye namusaba ezo ez'amasiini kuba ebisiiga nali nsobola okufissa ku byange. Omukyala sente ezo yazimpa n'agenda. Nga wayiseewo wiikisi 2 omukyala yakomawo n'ansanga akatanda sinnakamala. Kati bw'aŋŋasanga sinnakamala nanga nti enkeera yali afunye emmotoka eyali egenda omutwalira akatanda ako sobole okufuba okwanga nkamumalira. Era nange nayimiza bye nali nkola netandika okukola akatanda ako. Era yatuulirawo ddala paka akawungeezi nga mmaze okukagatta. Kati yagenda akasigadde kusiigako disiteini. Akati enkeera tulagaana ajja kujja ssaawa 4. Era nange nakeera wankokola kubeera nga nsiiga akatanda ako. Yansanga n'atera okukamaliriza. N'aŋŋamba nga tekanyiridde okufaanana kaali ke yali yeegombye. Ne mugaa kaali tekasobola kunyirira kuba tekaali kakagezeemu ssente, kwali just kumuyamba buyambi. Mukyala yakaayana n'ayagala atwale kali. Akange kaali ku mudaala. Kati mu kaayana ako ne tubeera nga twagaana okukwatagana. Omukyala yatambula n'ayambuka kuva ayo nali nkolera kutuuka ku poliisi wawerawo meters nga 15 eye bweyale nali bweyale. Era bw'agenda saafanya wagyalaze nasigala nga ngenda mu maaso nakusiiga. Kati mwemba mmaliriza bwe nti nagenda okwaba nga atuuse ne Osiside okuva ku bweyale police station. Kati bw'atuuka osi nali mumanyi era yaneyanjulira
wabula nansaba tugende ku poliisi kuba yali tasobola kukola mirimu gye ku workshop yange era naleka bye nali nkozesa byonna nabireka nentambula tugenda okutuuka ku poliisi. Tuga ku poliisi kyatwaliramuko obudde kuba twasanga nga waliwo abantu abaali bamulinze era watuuka yasooka nakola kwabo kumala eddakiika nga 3 naye nga tuyimiridde wabweru nga tali mu ofiisi. Akati bwamaliriza nambuuza nemunyonyola n'omukyala namunyonyola ate ejjukira omukyala yali yamunyonyodde dda. Akati oluvannyuma lw'okumunyonyola yayita ofiisa eyali ku ddaala erya wansi ajja atuggyeko statement empandiike. Akati awo muposesa eyo nasaba osi nga tannaba kuvaawo nemugamba nze ensonga z'omukyala zaali zimpitiriddeko kuba tezaalimu byakujja ku poliisi. Nemusaba ndeeta ekitanda ekyo kye nali nkozeeko bwe kyali kituuse kiteeke ku poliisi omukyala ajjaawo ebintu bye agende. Musajja oyo yali waakisa nanzikiriza osisaidi naŋŋamba genda oleete ebintu ebyo. Era omukyala namuleka ng'ayimiridde awo osi yali ayingira mu ofiisi ye nze nenzirika nenzigenda ku workshop yange era nasitula ekitundu ekyemabega n'ekyomu maaso eky'ekitanda nembyesitulya nze kennyini n'emikono gyange okubituusaawa ku poliisi. Kati bwe mbituusaayo naye sobola kubireka awo kugenda nga sose kulaba gwe bankwasizza. Nagenda mu ofiisi y'abasaidi nempita omukulu oyo gwe baali bankwasizza okutuggyako statement nemmuga gyange obirabe olwandabako teyanzikiriza kusetula kigere yaŋŋamba bugambi obwedda nkulinze jamu engatto era olwajjamu engatto nateeka mu sseero ya poliisi ewe police station. Kati awo nasulawo olunaku lumu enkeera yakeera ku makya nazijjako statement oluvannyuma lw'okunzijjako statement eyokubiri yayita naginjijjako bamuga atuggyeko statement mufo ky'okuggyako statement nze nasaba osi ndeeta ebintu ku poliisi. Kati mukubireeta teyanzikiriza kuddayo kuleeta birala yanteeka mu kaduukulu nasulamu nga sikoze statement ku makya yakeera ku makya saa nga 2 nanzijjako statement era olwamala okunjjako statement n'abaali banditira kyayi tebansanga naye waliwo n'abasibe abalala ne batuteeka kabangali ya poliisi paka ekiryandongo ku CPS. Ku CPS twasulawo olunaku lumu nagezaako okunoonya osisaidi ow'ekiryandongo nsobole omunnyonnyola naye ne baŋŋamba nali sina kyera kisobola kukola kuba ensonga zaali zimaze okuggwa wali baali bampumulizaawo buwummuza nga bantwala mu kkooti. Era enkeera nasimbibwa mu kkooti ya Kiryandongo Chief Magistrate Court era mu maaso ga Chief Justice nansomera omusango ogw'okukumpanya embaawo 8 ne siringi emitwalo 4,12. Omusango ogwo nagwegaana era nensaba okweyimirirwa naye budde obusaayi nawa neeyimirira. Nasindikibwa kwa rimandi bayitayo Kididima naye nga ekkomerero baliyita Kigumba Prison Farm. Kati eyo nagezaako nnyo okusaba okweyimirirwa nga tuli mu Kigumba Prison Farm naye mukadde wange kwalema kuba abantu bajja emirundi 2 mu kkooti. Akati ekyo bwe kyalema abantu nga baganye okuneeyimirira omulamuzi kennyini yayegamba abantu abali baagala okuneeyimirira n'abagamba okuneeyimirira kyakisobola okumalawo emitwalo 5 ate omusawo gwe baali banvunaana gwali mutono nga tegusobola kumalawo emitwalo 5 n'abawa amagezi baleete ekitanda bakiwa omukyala kye baali banvunaana. Ekyamazima njogera nga ntya Mukama Katonda eyantonda ekitanda baakireeta naye wadde baakiwa omukyala baakireeta ne kituuka ku kkooti omulamuzi n'akirabako n'amaaso ge era ne bakivuga paka mu maka g'omukyala naye saateebwa. Kakati oluvannyuma lw'emyezi 8 nga ndi ku limandi twawoza paka omusango ne gutuuka ku judgment nga ndi mukomera munda era Katonda wansaasirira. Waliwo omusajja abeera Luzira ofiisa wa prison ye yannyamba kuba bamuyita Mpaji. Omukulu oyo akola kuno agenda nga supervisinga prisons okulaba abaserikale ab'amadaala aga wansi n'abasibe mbeera ki gye bayitamu ku prisons. Kati omukulu oyo ajja tukyali Mpaji omwezi gwali gwa 2 omwaka 2024 yajja mu makati g'ennaku z'omwezi nga 2 oba 25 ennaku z'omwezi sawa zijjukira ajja ku Kigumba Prison Farm
era ku olwo abantu tebaalima ffenna twasiibawo kati omukulu oyo akolera ddala asembule abasibe mwenna kaba abe alongosewa osi kuba alongosewa osi talina lunaku lwayusa naye ku olwo ffenna tetwakola akati n'atuwa omukisa n'agamba ayagala abantu 10 nga bannyonnyola ensonga naye nga tonnyonnyola yo wabula onnyonnyola ebakwatako mwenna ng'abasibe akati nange nalina omukisa nawanika omukono era osi yannyamba nannonda nali wakusatu osi waffe ow'okupurizoni kuba naye kyali kimuluma okola nga ndi mu purizoni amazima gennyini osiwa yali mukyala naye yali naye ng'alumwa naye nga talina kyakukola kuba naliwo ku kiragiro kyaki kya kkooti kaakati bannonda naye bannasituka okwogera ate omusajja oli yawulira nga byenjogedde binkwatako yampa emikisa emirundi eki nga nzirayo nentuula naye nga buli wempanika omukono anonda nenziramu nenjogerayo omukulu mpagi era bwe yali amaliriza yatugamba ebigambo bino byenjagala ennyo bannayuganda bamanye kuba abantu abasinga tetumanyi yatugamba nti amakomero okujjula si buvunaanyizibwa bw'abantu balala wabula buli disitulikiti eyina akakiiko ke bayita district security committee nga katuulako abantu bano wammanga akakiiko ka district security committee asookera ddala abeera chairperson waako abeera RDC naye omulamuzi akatuulako prison yeyo eri omwo osiwaayo atuulako DPC atuulako n'omulamuzi yennyini akati buvunaanyizibwa bwabwe okulaba embeera abantu gye babeeramu mu makomera nti abantu abalina emisango emitono gavumenti ena poliisi gye yateekawo naye nga balina okubeera nga bakola community service naye ng'ekyo komite eyo yeyina okusalirawo abantu obutabeera nga amujjusi tegubeera mu ki makomera naye abantu abo baate banyumirwa bunyumirwa okulaba abantu nga bali mu ki mu makomera era omusajja oyo mpagi yakyogera ddala n'akamwa ke n'agamba nti amakomera tegandibadde namujjuso bwe gutyo kuba ofa ya community service weeri omuntu eyalwanye nga yalwanye ne munne ekimubeeza mu kkomera kiki kati ng'ogwo omusango ogwange asobola okulima ku luguudo asobola okugenda n'alongoosa essomero n'akolera community n'alongoosa eddwaliro naye abantu bangi bali mu makomera nga ensonga eri ddala wakati w'omulamuzi wabeera no mu kkooti yeefuula atabimanyi naye ng'ate community service weeri ate omulamuzi yateeka ogigaba kaakati era yatugamba yatuwa promise n'atugamba ŋŋenda naye abali ku misango emitono mugenda kuteebwa era ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokusatu omwaka 2024 natwalibwa mu kkooti 2024 ennaku z'omwezi 6 natwalibwa mu kkooti naye omulamuzi yansomera omusango nti gwansinga era naŋŋamba yasoma ebigambo ng'abikyusizza kuba omusango gwali gwa mitwalo 4 mu 12 naye bwe yali yansomera yaŋŋamba nti nsingisiddwa omusango ogw'omukyala yampa emitwalo 44 gyesaamanya gye zaava kuba n'omusirikale ennyini eyakolako statement yajja mu kkooti n'agamba anvunaana emitwalo 4 mu 12 n'embaawo 8 naye omulamuzi yaŋŋamba nti nze nakkiriza mu maaso ge tibampa emitwalo 44 era naŋŋamba nzikwata enziddiza omukyala ekitanda kye twawa omukyala teyakyogerako era naŋŋamba ebbanga lye nandibadde nkola ng'ekibonerezo gyegyo emyezi 8 gye mmaze mu purizoni naye ekyennaku nti bwe banta tebampa wadde akapapula akalaga ke bayita release form saakafuna bantanga omuntu omusango oguli dismiss kuba omusango gwa dismiss tebakuba kiwandiiko kyonna kaakati nga nfulumye bannange bano abawaayo ekitanda balemerako ne bagaa tetusobola kuva wano nga tetutegedde bya kitanda bwe byagenda tebagamba osasula essente nze ne mbagamba sigenda mu maaso ga mulamuzi era nze nakwata kkubo genda ku purizoni kunonayo national ID yange ne receipt book yange bano bwe bagenda mu maaso g'omulamuzi ebyo bano be babiŋŋamba omulamuzi yabagamba mbu yali wakunsiba emyaka 3 naye olwokuba twawaayo ekitanda kyeyava anta bw'atyo naye njogera nga ntya Katonda bwe nafuluma ebweru essente ze baŋŋamba okusasula emitwalo 44 paka essaawa ya leero sizisasulanga era nagaana naye ekigendererwa kyange tekwali kuwakanya wabula olwokuba nali sifunye bwenkanya nga njagala omulamuzi akozesa obuyinza bwe kuba waliwo etteeka eriyimirira ligamba nti omuntu bw'ajeemera ekiragiro ky'omulamuzi
addamu n'akwatibwa. Era omukyala yajjanga nakati ebweyale ebuuza ajja ku workshop nga banja seeta ezo. Naye namugamba ddeyo ew'omulamuzi amuwe court order bankwate nfune bwe nnoonyeza obwenkanya. Naye omulamuzi n'essaawa ya leero takolanga court order endagira kusasula seeta ezo kuba ne bwe baali banta saagisayininga. Olina abaana? Nnyina abaana n'omukyala. Naye akati kankubulira ensonga lwaki najja okusabiriza. Bwe nva mu kkomera nagenda okutuuka ku workshop yange ng'ebintu byonna byaluutingibwa nga tewasigalawo kadde akantu n'aka okuva ku byuma bye nali nkozesa kuba nabirekaawo. Byonna bye nali nkozesa buli kimu kulampu biki nabirekaawo, nali sigaddeewo. Bintu byange nabijjangawo ne mbako we bitereka naye banzijaawo nga tugenze nga abagenzi okunyumyamu tukomewo. N'abasirikale nnyini baamanya nti batutte mu prison naye tebaatwala mutawaana kuddayo kutereka bintu byange. Kaakati ne balirwana bange baali tebasobola kuyingira mu bintu byange kuba nali mbireseewo ate nga poliisi yetutte. Ti omuntu yenna alina abikwatako poliisi eba ekola ki? Eba emuvunaana nti ye yabibba. Kale nabo baali tebasobola kutwala mutawaana kukwata ku kintu kyonna. Era byasigala awo abantu ne basombanga bwe baagala. Nayinamu embaawo namwe tetanda bye nali mmaze. Waaliwo ekikulu ennyo, waaliwo omukyala omudinka omukyala Munnarwanda yajjanga ne ku prison. Naye ne boogenda mu bitabo bya prison ekigumba yajjanga ng'abanja. Yali yampa millions 2 n'ekitundu ng'ayagala enzigi n'ekitanda. Bambi byali byambaga nga bw'omanyi seeta ez'embaga ze basonze. Yajjanga n'abanja era paka namala kuva mu kubanjiza mu prison. Yali ampadde enkola omulimu ate ye byali bimukwatako si ye yali ansibye. Iko kabuntu banna gwogenda olya mu prison obanja omusibe. Kakati akole ki? Olaba oweena yasiba. Oweena yansiba naye atowe million 2. Era omukyalo kyemwebazaako teyaggulawo musango wabula yajjanga kola ki? Kubanja. Era nava mu kkomera balirwana bange baakola nnyo ne bansondera ssente n'ensasula omukyalo oyo. Waliwo bambi n'omwami omu ye akyammanja nakati. Mwami oyo Museveni naye akolereyo Kenya yali ammanja enzigi 3 era yali asasudde si kubanja. Yasasudde enzigi 3 nazirekamu mu workshop ne kufuluzaazo nga nali ngenda bitwalayo byonna baabitwala. Gambye temwasigala kantu konna. Oli ovudde mu kkomera agamba omwana kooti egambo mwana azozo saaziwayo n'essaawa ya leero siziwangayo wabula bana nasobola okubasasula n'abadinka naye mwami Museveni nakati akyabanja era ennyumba yesinzikale ne bambi ate muwala we naye yagenda bweru ye yali akola ng'aweereza taata we bazimbe ennyumba. Kati libbanja lyokka lye nasigazaawa ojotya mu kusabiriza anti akati ekindeeta ku intaneti ennaku enkwata mbeera sikyalina wentandikira. Jjukira bano bansondeddeko nsasudde amabanja akati omwaka gwali gwa 2025 omwezi gwali gwa 4 bwe nalemererwa n'entendewererwa ensalawo okubeera nga nzijja kuki ku intaneti. Ekirowoozo siri wa TikTok. Akati waliwo omwami oyo gwe mulaba oyo ankwata tayagala kubeera mu kamera. Ye yalina akawunti ye ku TikTok era nga mukwano gwange be bamu kubansonderako. Kati n'agamba tetusobola kukusondera ffe nga bwe tuli okusobola okubeera nga omalayo ebizibu byo. Naye tuukirira ensi onnyonnyola abantu olifunayo omuzira kisa alikola ki? Kaakati tutandika tutya aŋŋamba nti okutandika olina okufuna akawunti yo ku TikTok. Naye ate akawunti yo okutandika okukola live olina okuweza abantu 100. Kaakati tutula naye twebuuza abantu 100 ngenda kubajjawa. Akati wano we tutudde mu Kawempe oba ye Kawempe eno oba ye Kawempe eri simanyi Kawempe Noosi aŋŋamba Kawempe Noosi ye yali mu Ssejjirinya ng'afudde. Kati ebiseera ebyo Nalukola yali ali mu kampeyini ne tulaba nga ekinaatufunisa abantu 100 ffe tuli bweyale tuyingira mu kampeyini eziri luddawa eziri e Kawempe. Tutandika okugenda ku TV kyetulabyeyo kyenjogera. Katonda yannyamba abantu bawuliriza byenjogedde nfunye ba followers mpeza 100. Kadde wange nno bwe nayoza 100 ate yo oli yalina experience nene yaŋŋamba topapa
guma twongereko tuweze abantu abajja okusobozesa okubeera nga bw'oyanja ensonga yo bw'oba olina abantu 4,000 abantu 5 bajja kusobola okutegeera ki omulamwa gwo. Twatambulira ddala paka ne tuweza abantu 6 nga tunatandika kukola live. Kati bwe tuweza abantu 6 tetandika okukola live, naye mukadde wange kye nalaba ku live ndifa nkirojja. Abantu okusookera ddala ogenda ku live wetukolera wali kukubo nga wano. Emboloka ziyita waliwo abatunda embaawo kerere ebeera nnene. Akitusalawo tuvaawo tugenda mwansi eyo waliyo akasenyi oli yateekayo ka garden ke ne tutuula. Kyaba ne batandika okugamba muli babbi mutuula mu nsiko ebintu bikaba byalinga wali. Naye kyesigenda kwerabira waliwo abakyala bali aba saabakwata mannya be banzigulirawo era ndowooza ne Mama Sadia mwe yayita kuba omukisa gwange gwali mu bakyala abo. Omukyalo omu eyasookera ddala yampa nusu 6. Akati nga yakavaako bw'ati omukyalo omulala nampa emitwalo emeka 3. Jjukirawo nayina ekizibu ekyali kinjokya. Landiroodi yali amanja ennyumba nali nsasula emitwalo 10 mwensula. Kaakati nga kusasula kwota ya myezi emeka 3. Kati emyezi 3 gyali giweddeko okuva mu January okutuuka mu Gwokuna. Akati awo nga nyingidde kwota endala sinnasasula. Naye bwe nakinyonnyola abantu ku TikTok era nakyewuunya abantu abalina emitima emirungi kwe bali mu nsi. Kuba abakyala abo bansondera era mu nnaku 3 emitwalo 30 nali maze okukola ki okuzifuna nembeera nga ennyumba ngisasudde. Bwentyo bwe nzija ku TikTok mukadde wange. So tewajja kanguzeko emabega wali eri mukadde wange ogenda okuva mu kkomera omukyala n'abaana baali mu mbeera ki? Otyo omukyala wange bagenda okusiba baali bafiiriddwa. Omukyala wange bamuzaaleyo Kavumba. Kakati baali bafiiriddwa teyaliiwo era ye teyadda yasigala eno kuba yali nze mukyala wange takola. Nze nali mukolera yasigala mu bakadde be paka lwe nava mu kkomera. Ate abaana bange nabo basomera eno kuba mukadde wange sobola kusomeseza baana eri olw'embeera y'ennimi nti omwana bw'atayiga lulimi lwe emirundi egisinga kikola ki akaluubirirwa. Kati abaana baali babeerayo ne maama waabwe paka ogwo mwaka gwabasala tebaasoma. Bo baategeera gye wali? Baategeera naye nga tebasobola kujja kuba obusobozi tebwaliwo. Era ekintu ekyo ky'omukyala abantu bakyesibako nnyo lwaki mukyalawo teyajjawo bintu teyaliiwo. Era namala kudda n'alyoka akomawo. Komera lyakucunya? Lyancunya naye nalwalirayo. Naye kyanneewuunyisa nti omulamuzi namukaabirira nga ndi mulwadde. Era ne boogenda mu bitabo waliyo omukyala Nansi eyali atujjanjaba yatuuka n'okukwata ssente ze nanguye eddagala kuba nalina lusaazi. Kati nga buli ssaawa bwe tugenda ku nnimiro ate nga omulina okulima naye nga nze nafuuka nga mbaata. Bwe kisaawa mba nfuluma bufulumi. Naye jjukira nti ofuluma mu bantu awo wakati. Ate omusibe osobola okugenda mu nsiko nti weeyambe. Era ekinnyo kisimaawo tebiriiko nsonyi. Wayiga ki? Nayiga era kyova olaba nga kye nayiga kyekigambo ekyo kyenkulembeza nti okwegatta ge maanyi. Senga nali neegasse nnyo n'abantu nga tuli comparative n'abantu sandibadde mu mbeera efaanana bwetyo. Era kyova olaba nga nkubiriza buli muntu yenna bw'obeerako abantu bosobola okwegatta nabo fuba nnyo okulaba ng'okola ki weegatta n'abantu ne bananga musana tekubayisa bubi oba twaligeza wali munda. Sana kuyitiridde. Bakadde bange banakisana kayitiridde ate nga tukyayogera n'abagenyi baffe katuyingireko munda wano. Kadde wange anaatuula wajja kutuula. Awalaba kadde wange embeera yeyo gye nayitamu era eyo embeera y'ensonga lwaki mulaba nga nsabiriza. Sikikola lwagamba nti oba kulumya abantu oba kuvumirira gavumenti oba kukola ki naye nkikola kunoonya bulamu bwange
nsobole okubeera nga neeyimirizaawo kubanga kyewuunyisa ate nze mu kusooka nga nkulaba nasooka ne ŋŋamba oba musajja wattu kakodyoke oba yafunye kateekeke naye talina gwabye bamuleke mukadde wange era ekintu ekyo nga nakatandika nafuna essimu okuva mu bantu waliwo omwami omu yankulira naŋŋamba nti yali kitebe ky'amagye embuya naŋŋamba nnimba namugamba nedda nze kyenjogerako institution zenjogerako ziri mmeka ziri 3 nga zonna zirina omukono gwa gavumenti era nagamba oyo agamba nti nnimba nga musaba ebintu ebi 3 nagamba bankwatira ku Bweyale police station eyo bwe mbanga nnimba bagende bakabere mu fayiro kuba abantu bangi bagamba omuntu asobola musiba lwa ssente ezo ne mbagamba bwe banzijja eyo natambulira ku Bweyale ku Kiryandongo CPS nasulawo era fayiro yange weeri bwe nvaawo tebansibira mu buno mu prison oba grade 1 wano mu Uganda omulamuzi ali ku ddala lya Chief Magistrate gavumenti bonna bamanyi bwe mbanga nnimba nabagamba banzijeko obujulizi balabe obanga ddala Chief Magistrate Court yakola ki saali mu maaso ge oba omusango gwenjogerako njogera byange ekyokusatu institution gye banteekamu ye Uganda Prison Service Kididima oba Kigumba Prison Service emanyikiddwa mu nsi yonna nti era eri gazetted di prison kuba bagizimba 19 ndowooza ba 52 kati ate bwe bakutuusa mu prisons bakola bulungi ennaku zino omuntu kyosobola kwerimba tuwali mu prison olukutuusa bappa ku makya bakugjamu si kingalo bakugjamu essaati ne bakuba ekifaananyi omubiri gwo gwennyini nga tekuli lugoye kyebasookerako kyebaddako bakuwa ennamba eyo ennamba eyange gye nalina mu prison teri muntu mulala aligifuna era bwe baba batubala tebakuyita mannya go bakuyita nnamba gye bakuwa muki mu prison era ogikwata lyeriba erinnya lyo kakati ennamba eyo ennamba yange gyeri era weŋŋambira nti bwe baba ŋŋamba nti nali convict njagala bandage we nasayininga ennamba yange eyoba convict kuba bw'obeera eri buli kategole gy'obeeramu ennamba gye bakola ki kuba mu prison kati awo ekigumba we twaliwo abasibe bakategole 3 nze nali ku remand kakati babeerawo ne ba convict kati ekididimaawo oba ekigumba bakuumirawo bakomito kooti bemaze okukomitinga abagenda mu high court kati abo abantu ab'emirundi 3 buli bantu baba n'ennamba zaabwe nga zanjawulo naye nze ennamba gye nakomako ye yali mandi naye ate baŋŋamba nti omusawo gwakola ki gwansinga ne batampa ekyo ekibonerezo kyange kyenakola omukyala yali akuba naye kati ennaku zino takyakuba yalabika nga yakoba naye mabegaawo bali mikwano gyange be yali asinga okubanja bwekityo bwe kyali kati owangala nani omukyala wange naddamu nembeera naye n'abaana so kati eno ebizinesi gye wazzeemu okuzimba obupya eno ebizinesi gye nzimba naye mukadde wange nga bw'ogiraba okutunula wano tewaliwo layisinsi kyekisooka sikiriza essaawa yonna kesisi esobola okunzigala ensonga ey'okubiri era nga bw'olabawo kapitaalimu si ye kapito g'osobola okusasulira ekizimbe kino ate nga bwendaba bagamba nti omuntu yenna kyoyagala kyoyina okuyimirirako olyoka osobola okuwangula naye bw'obanga kyoyagala tosobola kiyimirirako noga sijja kumalako era tomalako naye ndi mumalirivu era ndi mugumu ti Katonda ng'ayita mu bazirakisa nja kubeera nga mmalako esewo kiki wandyagadde okugamba kozi bakuyita ani Alan Cruz Alan Cruz ekintu kyenjagala okugamba abantu kyekyo kyennyini nnyini nsooka okubira omulanga
Mama Sadia n'abantu bonna okwetoloola ensi yonna nti bannange kambafukamye ne wansi bwenti mbeere nga mbasaba mwenna buli asobola okunnyamba abeere nga nziruukirira. Omusajja tafukamira naye nze nfukamidde kuba n'obusajja sibuyina essaawa zino ndi mwana mu maaso gammwe. Omuntu yenna okwetoloola ensi yonna asobola okunziruukirira anziruukirire si kigambo kirala kyonna wabula okubeera nga anziruukirira nsobole okubeera nga nzaawo bizinesi yange. Kadde wange Mama Sadia wuyo naye abafukamiridde bannange mutudduukirire mutuyambe tusobole okubeera nga tuvuunuka embeera eno. Omukyalo oyo abeera Denmark yandibadde yeeyisanga muzungu naye olw'okuba akomye wano mu Uganda yeeyisizza nga Muganda. Kamusabe naye abagambeko bakadde bange. Bannange bakadde bange nga nsaba bambi tuyambe muzeeyi. Ffe tetuyamba nti Alan twagala lights nedda tuyamba kubanga naffe baatuyamba. Nze ofuuka kino kyendi banyamba nze muzeeyi manyi gye nakoleranga nga ndi emmere ya 1500 kadde wange naye ne banyamba ne banfuula kyendi kati nfukamidde wano eno ku maviivi. Nina omukyala gwe njagala okwogera ne bamuyita Edha Nanteza oli muyimbi Edha Nanteza come on jangu oyambe muzeeyi jangu naye ayinza okujja Desemba ate naye mukyala mulungi. Edha Nanteza Denmark mukwano Edha jangu tuyambe muzeeyi n'abalala abali mu nsi endala abali mu America. Waliwo omukyala oyo gwe njagala mubeere nga onyambako oyinza okuba nga omumanyi bamuyita Nasanga oli mwanjovu naye bakuŋŋambako oba Nazarandi bamuŋŋambako naye siira bwe mutuukirira. Mukadde wange Nasanga obanga gy'oli mukadde wange bino siri ku kontenti naye embeera gye mpitako ya bukalubo. Nsaba onnyambe onziruukirire mwana wattu oyinza okuba mwannyinaze oyinza okuba muwala wange oyinza okuba ssengange kusinziira ku bika nga bwe bitambula. Naye Nasanga nga bwe bagamba buli muntu akaabira wuwe. Kyenayagadde okubuuza Sebo nga tumaliriza mukadde wange Sebo nkusaba ombuulire obeerawo otaano ku bizinesi temuli capital Sebo lunch ogifuna otya breakfast ogifuna otya Sebo rent osasula sente meka ewaka. Mukadde wange ekikulu nnyo kyali nti wa mirundi ebiri ennyumba gye nafuna wano ya mitwalo 15 eri single room erimu amaka single room naye ng'eri mu kikomera olw'ensonga ya security nti neeraliikirira nnyo so akusula wantu nga 15 kyekyo mukadde wange wano ku kibuga ofunana kyalayisi nosula n'omukyala n'abaana abaana bali basatu. Musula mu single room naye nga tweteteekanya ekyo si kizibu. Ekizibu omwana oyo omukulu tetubeera naye kati omukyala ono gwe nnyina namufuna luvannyuma. Mukyala wange omukulu ye yanfaako kati abaana abakulu bo baakula beeyiiya naye kati abato omu abeera na jjajjaawo omukulu wa myaka nga 13 kati bano abato abasatu bembeera nabo ku mukyala nyinamu abaana bana bano abatototo be tubeera nabo. Naye ekikulu ennyo omulanga gwensinga okukuba gwakuzaawo bizinesi. Senga wano nanyamba bizinesi neddawo omulimu nkumanyi naye working capital gwe sikola ki gwe siina. Mukadde wange era osobola omuyambamu ngeri mumuwa emirimu akole kubanga we tuba tumuwadde emirimu teyeetaaga na kusabiriza. Bawe enamba yo abanyagadde okuwa emirimu okole. Kadde wange yandibadde asobola ddala okumpa omulimu okukola. Ennamba yange eri 0774 17 49 35. Amannya gange yenze Batte Peter Kakembo gereeta era gego kadde galina ku national ID yange. Ennamba ey'okubiri eya WhatsApp eyo teri mannya gange eri mannya g'oyo omwami anyambako naye nga era kwekutudde essimu eyo kwekutudde akawunti yange eno gyetukozesa. Ennamba eyo eri 07 55 86 50 56. Amannya eri mu Paulo Busaawule. Ze namba 2 zokka ze tuyina era ze tukozesa.
naye nga nsobola okubajja nga bwolaba oluggi luli awo ndowooza olulabye kino ekitanda nze nkikola buli kimu kyensobola okukola kyoyagala okubagira mu nnyumba nkusobolera ddala era bwompa omulimu mukadde wange ne bwogamba nti oyagala buli kyetukola sitepu gyetuukako nga nkikuweereza ekifaananyi nja kuba nga nsobola kale gwe nasobola okumpa omulimu nkuwanjagira okubeera nga onnyamba. Mama Sadia obadde okyayogera? Mbadde nkubuuza ffe ng'abavubuka oba abalenzi abato abaakatandika okukola kiki kyotukuutira mu byolabye mu nsi? Mukadde wange ekintu kye mbakuutira nja kubawa obuyimba buli obu bwayimbibwa abaana ba St. Bali ku ddembe Mitala Maria era njagala nnyo abantu babeere nga babunoonya ennaku zino tebakyabuzannya ku rediyo naye akamu baali bakagamba nti mu nsi eno okozeemu ki oba kulya buli kunywa bunywi kitawe ebizibu byebikola ki byebikulembera. Akayimba akokubiri era abo aba Mitala Maria be bakayimba kagamba nti bw'ofunanga akuyamba onyweza bunyweza ekyo kyofunye ng'otegeka kino otegeka kiri olwo ng'obala emikisa gyo gyofunye. Wakayimba katambula bulungi kagamba nti osanga omuvubuka omunkuseere nga ne bakadde be nabo bakeewu balimbwalimbwa olw'obusente adda mu kubulya n'atafaayo. Obuyimba obwo singa oba obukutte bulungi n'obuwuliriza bugenda kukyusa nnyo tewaliyo kubuulira kulala kusinga buyimba obwo bubiri. Ekisookera ddala nti oteekwa okubeera nga buli koofunye okategeka n'obeera nga olabala emikisa gyo gy'okoze eki gy'ofunye mu nsi. Ekyokubiri kwe kwebuulirira n'ogamba mu nsi muno nkozeemu ki kuba okulya teeka. Aye mukadde wange era baagamba nti ekitalemu obadde ayonka kyekyokufa. Ekyokufa tekulemu obadde akola ki naye ate munnange abantu bonna abali obulungi balina kye balaga balina omukululo gwe balese muki mu nsi. Kale kyenkusubirira abavubuka mubeere nga mufaayo nnyo okulaba nti Katonda bw'aba akuyambye n'obaako kookola baako kootegeka. Ne bw'ogula nkoko abantu banyooma enkoko naye waliwo omwami omu ali Kiboga eyo ayina embuzi kati alina faamu y'embuzi naye yatunyumiza n'agaa yatandika n'embuzi mmeka gyali bamuyita Kiboga faamu naye yatandika n'embuzi 2 naye kati atunda mbuzi. Kale naawe osobola okutandika n'enkoko aye enkoko zino ziraba zino ezaffe eŋŋanda bw'obanga olina w'osobola ozirundira gwegula enkoko mmeka 2 kale eyokusatu ebeera empanga. Nze ekyo kyenjogera nakikolako era abantu bewaffe yetunya basobola okunjulira nandika n'enkoko 2 naye namaliza nga ndi mu nkoko 10 ate nga kyangu nnyo banga lya myezi 8 oba mu nkoko 10 okola otya. Enkoko ezo bw'oba n'enkoko zo 2 enkoko bwe zitandika okubiika amagi gano gesoose okubiika gajjeewo ogatereke kati amagi 12 agasembayo ng'olina okuwa enkoko kuba enkoko ezimu zibiika amagi nga 20-22 gano ge zaasooka gaba masumba kasamba egirisusa mu nnaku 15 liba terikyayalula. Kakati gwe kuŋŋaanya amagi go 12-13 ogawa enkoko ezo zigaalule ate bwe zimala okugaalula obukoko buno buliise ng'obuzungu buno bwe baaludde bugeme buliise ng'obuzungu. Kati obeera obukoko 20 eno enkulu giweebwa obwana obwo ebubikka okumala wiches gibugjeeko kasa bumala okubeera nga tebukyafuibwa mpewo yo gisuula ebweru ennaku 2 ejja kuba emanyidde nga tekyayita bwana ogenda okuyitawo wiiki 3 ngezzeemu kubiika. Kakati buno bugenda okutandika okwagala okubiika obukazi ng'eri eyakalula omulundi ogwokubiri ogenda nga ozaazisa bwotyo kadde wange ojja kuba nga omaze okufuna entandikwa. Kadde wange nze nkutegedde nnyo esebo mukadde wange bulijjo mbadde mmanyi nti mukadde wange okusabiriza wamma kakodyoko naye mukadde wange ekyokukola okimanyi naye ki capital nze bwe ndaba mukadde wange namugamba ekintu kimu omanyi nti twatambula ne tugenda iwe
nga tuteekamu ddene nga muwa ba driver nga tugenda mukadde wange banange otuuka ku bbagiro nga likutte mu mbinabina nga temulina kintu kyonna wadde kituufu awo kekakasa amazima neŋŋamba bannange mukadde wange kituufu nange akasente akatono kennayinawo nenkabereza mukadde wange n'apangisa wano naye era emyezi ginaatera okuggwa ekwana nasasula emyezi 3 ya twakatambulako guno gwe gusooka emitwalo 5 twakasiguno gwe gusooka gugenda kuggwako mu maaso tusigazaayo emyezi 2 wakatundako entebe mmeka oba ebitanda bimeka kadde wange bwekyanga njja wano naakatundako entebe seti 2 ne dining 2 tewaliwo kintu kirala kyenaatunze kati byenatundamu ate byenazaamu mbyekolera era kyova olaba nti nkola mpola kuba obusobozi obubeera nti mpa abanyambako si buyina yitashalifu kyakuyambe kadde wange nga bweŋŋambye naye mbasaagala kutabwanya nnyo bantu ba fanica naye mukulu salifu fanica babe baŋŋambye nkukubira omulanga badde nsaba obeere nga onziruukirira kadde wange salifu fanica obeere nga onziruukirira ne bompaayo akantu kamu bubiri muba onziruukiridde nsobole okubeera nga nyina kenteekako mukulu salifu fanica kweyanzeege wona oba owulidde omulanga gwange onziruukireyo mukadde wange kale olina kyagala osembyayo tuve wano kyenjagala osembyayo bannanga abantu mbakubira omulanga muze tuyambe muzeeyi yaddala nze ekisingira ddala okulaga nti njagala oyamba muzeeyi njagala tuyambe muzeeyi naffe tubeere nti tuyina ebbagiro w'abaddira tumuwe abaana kubanga alani abaana bangi beetaaga skills nze nange kennyini nze nsomesa abaana okusoma enjala bwereere enviiri bwereere okola kando bwereere okola sabbuuni bwereere okola choks neziwandiika bwereere kati muzeeyi ono ku mutima gwe mulabyemu empisa gy'alina tagenda tuzibuwalira kubanga emirimu giba weegiri ne bana abaana jja bakwatako ne waba basabyeyo akasente akasaamusaamu ayinza n'obbagamba obugambi muleete matiriyo mukulage ekyokukola kubanga kiba tekirina kikimujjako bakadde bange okwongereza ku kya mukadde wange ono kyayogedde ekyamazima bano nga bwe mulaba eno soluumu naye tugenda kubeera nga tukolera ddala workshop abantu we basobola okubajjira tusobola okuteeka ebyo ebintu byonna basaba ne bagamba ku byonna nyinawo kagurayinda lwakubasazze nako nyina kaleseeyo bampaako mukyala byona beni ne bbaawe basobola okungulya drill lwakuba mukozemu ensobi nesijja nayo naye ku bintu ebyetaagisa okubajja ebisookerwako biri ebintu 4 kati twasigazaayo ekinene ennyo ntasigazaayo gyegiso sinaba kugigula mukadde wange kuliko loota sinaba kugifuna nekubeerako ne kagurayinda sinaba kafuna ekisembayo compressor ebyo bibeera mu workshop ebyo bibeerawo mukadde wange ne bw'oba nga oleese omwana wo ajja kuvaawo ng'alina kyayize ate mukadde wange kino si kwewaana naye nkyogera nga ntya mukama katonda ffe waliwo tubadde Kiryandongo tubaddewo ne Kiryandongo Technical Institute tekinika eyo ya gavumenti etwala abaana aba P7 naye teri mwana asobola kuva ku tekinika wali ng'asobola okukola oluggi aba alina certificate naye bamuyigiriza kukola butebe obwo nga ate tubaako nekyo tukolera mukadde waffe abavubuka abadde basika busesi nga baga mukadde wange naye olaba ono gwekuleetedde mukadde wange bw'omala bwe tuva wano genda omunoonyeeko mwekwate bwoti tomuta okwegatta ng'emaanyi kadde wange nsaba okkirize ate nkwegatteko kadde wange nange onzivuunuse ejjengo lino lyendimu mukama yasinga okumanya amina toyanza nange nsiimye nnyo siimire ddala mama Sadia leero kameramaani oli yagenda pozi ngenda okuwaayo muzeeyi kamuleke toyanza kubanga ate nsukkaku wano bannange musibe bulungi mwerabe